Abayizi mu masomero aga Nasale primary ne secondary okwetooloola eggwanga basuze bulindaala okuddayo okusoma oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 2 nga tebasoma. Okuva Uganda lwe yagenda ku muggalo ogwasookanga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka 2020, abayizi abaali basoma mu primary secondary wamu ne nursery bangi baasigala batudde mu maka tebakyagenda ku masomero olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyazinda eggwanga eryo ekyavaako n'omuggalo ogwokubiri. Kaakano ng'abayizi beeteekerateekera okudda ku masomero olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyayisibwa ekyokuddamu okusomesa abayizi mu bibiina byonna ebya Nasale primary wamu ne secondary. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero agawaggulu ow'ekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo agambye nti azeemu nate okusaba amasomero gonna mu ggwanga lino obutagezaako kwongeza bisale. Tuongeza school fees wadde 10. Sente ezasasulibwa mu 2020 school fees structure eyo buli ssomero mu Uganda gye tusuubira okugoberera okuggyako abaana abasiniya ey'okubiri abagenze mu siniya ey'okusatu abaali bamaze okusasula ssente zaabwe school fees bayitawo wiiki emu ne masomero ne bagaggala abo nabo tebasuubiddwa kusasula ssente zonna. Temuteekawo obuntu buno bwe mbadde tubali tuwulira nti abaana balina okumala okugenda okubagema n'okufuna certificate ya okugema kwa COVID. Twategeraganye ne minisitule ya byobulamu bajja tuyamba nnyo okulaba nga balondoola amasomero n'obulamu bw'abaana. Naye temusaba abamu mbadde mutaddewo ssente za zino ziri obona bonna obwagala okulemesa abaana ba Uganda okusoma bannaye temubwekwasa. Musale amagezi okulaba nga abaana bonna badda ku masomero mu budde obutuufu ate nga basoma babeere ab'omugaso eri eggwanga. Dr. John Kirizesto Muyingo agambye nti gavumenti emaliriza ogwayo era olunaku olw'enkya ku bbalaza abayizi baddayo okusoma. Olwaleero amasomero gonna mu Uganda gagguddewo oluvannyuma lw'oluwummula oluwanvu. Kusooka njagala okwebaza ennyo abazadde bonna abalabiridde obulungi abaana baffe mu luwummula luno oluwanvu. Saba Omukama abawe byonna bye mwetaaga mwebale kulabirira abaana temwongere balabirira. Amasomero gagguddewo abasomesa bateekeddwa bulungi kati buvunaanyizibwa bwo gwa mpuliriza okulaba nti buli mwana yenna atuuse ku myaka egigenda mu ssomero gy'emyaka 61 n'okweyongerayo bonna tubayambako bagende basome. Kigambo tubaawo ensonga yonna eremesa omwana wa Uganda ogenda mu ssomero okubeerayo. Tusabye bannannyini masomero okulaba nti bategeeragana n'abazadde ku ngeri gye banaasasula mu school fees. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo yalambise bulungi nti ekigambo kya school fees tukimanyi bulungi ensonga geetaaga ssente naye ate tulina okukimanya nti abantu baffe bayisiddwa bubi omuggalo abantu bangi badde tebakola. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nakyendu Kavuma yeebazizza abazadde nti newankubadde bayise mu kusoomoozebwawo kw'emyaka 2 egiyise bakoze ekisoboka okuzza abaana ku masomero. Twagala okubiriza amasomero gafe ku baana bano abakomyewo, abaana badde bakola ebintu ebyenjawulo, abaana basuubuddeko, abaana bavubye, abaana bakoze emirimu mingi egimu nga tegigenda mu myaka gyabwe. Naye tulowooza nti essomero kyekifo ekirimu okugunjula okwenjawulo. N'olwekyo amasomero bagongeremu amaanyi gagunjule abaana bano abavudde mu miggalo egy'emirundi gyombi basobole okusoma. Tumanyi nti abazadde era tubalabyeko bangi beegayirira bakyalina okusomooza kw'ebyenfuna. Naye nga tusaba abazadde bagumiikirizibwe baleete ensimbi eziriwo abaana basobole okudda mu ssomero. Ekyamazima abaana bangi beesunga era bangi olunaku luno balulindiridde. Tusaba baweebwe omukisa basome ate wadde obudde bumpi. Tusaba abaana balowoozebweko mu ngeri y'okukulaakulanya ebitone byabwe ebyenjawulo. Tumanyi nti kalikiramu yafunziddwa abaana bagenda kusoma ebintu bingi naye tugenderere ng'abasomesa kubanga omwana abeera n'ebitone ebyenjawulo. Waliwo abaana abatadda kubanga eby'omukibiina tebagenda kubisobola nabo balowoozebweko mu ngeri ez'enjawulo ebitone byabwe birala bizuulwe era bizimbibwe basobole okubeera ab'omugaso eri ensi eno. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.
Ebyonga biri bityo abazadde n'abayizi ne gye buli eno bakyakonkomalidde mu paaka za takisi ez'enjawulo mu Kampala olw'entambula efuuse y'ebbula. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge ali mu kibuga Kampala n'ebisingawo. Ebyentambula bifuuse byakaweerege mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala mu paaka ezitali zimu. We twogerera bino abantu bangi bakyakonkomalidde mu paaka era nga bandiwalirizibwa okusulamu n'emigugu gyabwe kw'ossa abaana baabwe baleese okuzzaayo mu masomero olw'entambula efuuse ey'ebbula. Abagoba ba takisi batubuulidde nti ekiviiriddeko emmotoka okubeereza ebbula mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ke kalipagano k'ebidduka akali ku nguudo naddala eziyengera ekibuga nti omuntu okuva e Masaka kaakati bw'oba otuuse ekyeyengera kikwetaagisa essaawa nga 2 ate okutuuka mu bitundu by'e Nateeti. Bano bagambye nti gavumenti yalangirira nti Ssabbiiti ejja kafi wa kuvaawo ti n'olwaleero emuggirewo ddala mpaka ku makya basobole okusaabaza abantu baabwe. Nze Kakungulu Ali ndi defense wa stage y'Entebbe. Olwaleero luno abantu batambudde naye abamu ebisale bikoze eki tebibyakaluubiriza tubiteese wansi olw'embeera ya covid kubanga buli muzadde atambula n'omwana n'omugugu ne banafu ab'e Masaka era kyekimu kye bakoze naye okujjako ekyobuzibu tukaluubiza jaamu traffic jaamu abadde mungi nnyo atuleetedde obuzibu era tusaba ne gavumenti etuyambe ku kaafiya egane kubeerawo kubanga abazadde abamu batuuse okusula mu makubo n'abaana mu mapaaka. Amannya nze Waluku Amisi. Kireese embeera y'abantu okubeera nga bali mu paaka. Entambula enguudo ziriko nnyo jaamu okusinziira kufuluma ekibuga n'okuyingira. Kafyu yeba muggirewo ddala ku lw'ensonga nti omuntu okuva Kampala okutuuka Entebbe ayinza ovugirawo essaawa 4 oba 5. Mulimu n'abagoba ba takisi abalala betwogeddeko nabo bagamba nti abazadde bangi obwedda ebibuuzo bye basinga okubabuuza nti oba ddala abaana bananywerayo ku ssomero nti kubanga gavumenti Ssabbiiti ewedde yalangiridde nti ate olunnaba olwa COVID-19 omwetooloolo ogwokusatu gwakubye koodi era nti abamu babadde bakozesa boodabooda ne bazaayo abantu baabwe kasasaawa ekonyeemu ey'akawungeezi ne bazaayo abaana abo nga bagamba nti kabalabe ate olw'enkya bwe lunaatambula. Akalipagano k'ebidduka ko k'amaanyi nnyo naddala ku nguudo gamba nga Masaka Road ne Mityana Road era ng'ezo emmotoka we tutuukiddeyo ssaawa ng'emu n'ekitundu nga zitambulira ddala Kasoobo ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga Kampala. Abamu ku bakaba Paalamenti abava mu disitulikiti y'e Masaka tebalinze ekiteeso ekiyinza okwanjulwa mu Paalamenti ku nnongosereza mu ssemateeka. Abaka balonde nga pulezidenti batandikiddewo kaweefube w'okutalaga disitulikiti nga bakunga bannamasaka basimbire kuuli enteekateeka eno. Bannakibiina ky'NRM abegattira mu Transformer Cadres Association Uganda Ssabbiiti eno baayanjulira eggwanga lino ekirowoozo nti ssemateeka wa Uganda akyusibwe bannansi bagiweeko obuyinza obulonda pulezidenti obuyinza budde eri Paalamenti y'eggwanga. Bano bagamba nti abaka ba Paalamenti be baba balonda pulezidenti ng'ekibiina ekisinga abaka abangi mu Paalamenti ekireeta erinnya ly'omuntu bw'ekyagala akulembera eggwanga. Wabula abaka ba Paalamenti okuva mu disitulikiti y'e Masaka okuli omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Joan Namutaawe n'omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike kaweefube ono bamutandikidde ku kyalo Mbira mu ggombolola y'e Buwunga mu kuziika omusomesa w'eddiini mu paarishi Nalozali Ferdinand Kibirige ne bagamba nti eggwanga lino likooye okukyusakyusanga ssemateeka buli kadde okutuukiriza ebigendererwa by'omuntu omu. Omubaka Joan Namutaawe awabudde bannamasaka ku mulundi guno nti baleme kugulirirwa na bitole bya mmere okumala gakkiriza ssemateeka wa Uganda okukyusibwa ensonga eno bw'etuusibwa gye bali bagigaane. Basaba ne bannyabo abannabuwunga abali wano bayinza okweyisaayisaako eno ne babagamba bannange muteeza ki ku kino. Nawulira bamanyi okufumbira abantu omuceere ne babaako awantu we babateeka. Togikwatako mwabawulira. Ffe tubeera eri mu Bukoto Central ebiseera ebyo Honorable Sekandi yali atukiikirira. Naye baatuuka mu togikwatako yagamba mbu bannabukoto Central twagambye mbu agikwateko. Naye balina we bafumbira abantu omuceere abantu nga 6 ne bateesezaawo nti ffe bannabukoto Central tusazeewo. Ku mulundi guno yeebuzaabuza ku nsonga ezigasa eggwanga n'ezirunula abantu baffe tumulaba. Ono era agambye nti ekiseera Uganda efune ku bakulembeze abapya ekyabali mu buyinza okukyusanga ssemateeka okuggyamu ebibayinzisa okuva mu bukulembeze obwo
tebagenda kubikiriza. Ronald Evans Kanyike omubaka wa Bukoto East mu Parliament asabye oludda oluvuganya gavumenti ensonga eno lujanguyire mu bwangu lujanguyire ereme kulekebwa kugenda mu maaso nga tebagisalidde magezi ag'amangu okugiremesa kubanga eyolekedde okuleetera eggwanga emiteeru. Ojjako bannayuganda obuyinza n'obuwa ababaka ba Parliament basalewo ku lwabwe miliyoni 47 tuli ababaka 529 emiliyoni 47 ez'abannayuganda ozitikka abantu 529 ekyamazima waliwo bannaffe ng'ebitone by'emmere bibasingira okuteeseza eggwanga. Kyova olaba nze njagala obuyinza muba mubusigaza omanye nti ono pulezidenti gwenjagala omanye nti ono mbaka wa Parliament gwenjagala kubanga kijja kuleka ku pulezidenti ne ku baka wa Parliament kijja kujja balondewo akakiiko ak'abatono wano mu Bukoto East bakawa ebyokulya n'ebyokunywa kamale okukuta bulungi piraawo kasalewo nti gundi ye mbaka waffe. Essiga lya Uganda eddamu zirikawaŋŋamudde litegeezezza nti libadde terinakimanyaako nti ebitongole ebyo by'okwerinda mu ggwanga lino byazimudde ekiragiro ekya kkooti ey'e Makindye ekyalagidde gavumenti okuyimbula akakwenza Rukirabasajja awatali kakwakulizo konna. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Karemani ategeezezza Kyabbaasa akawungeezi ka leero nti abadde tannakimanyaako nti ekiragiro ekya kkooti esookerwako ey'e Makindye ekiragira Ssaabawuliriza wa gavumenti okuyimbula kakwenza Rukirabasajja omuwandiisi w'ebitabo nti ebitongole by'okwerinda byakizimudde. Kkooti bw'eba ewadde order tuba tu-expectinga gwe baagiwadde okukomawo mu kkooti n'aloopa nti order bebagiwadde tebakikozeeko kyebadde balagidde. Naye simanyi oba baakomyewo mu kkooti ne baloopa oba tebanaba kuloopa okuba nti kkooti ekolera ku applications oba baba balina okugigamba kiki ekiriwo tesobola kulaba mu mawulire n'etambulira ku byamawulire. Kakwenza Rukirabasajja omuwandiisi w'ebitabo era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu abadde mu buwambe okuva ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba 2021 ng'ataleetebwanga mu kkooti era nga n'ab'ebyokwerinda tebamukkiriza kusinkana bannamateeka be wadde okulaba ku booluganda lwe. Ebyo nga biri bityo omusango ogwawaabwa bannamateeka ba Kakwenza abakulembeddwamu Erias Luyimbazi Nalukoola gwakutandika okulira olunaku lw'enkya mu kkooti enkulu mu Kampala. Oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugaana okussa mu nkola ekiragiro kya kkooti esookerwako ey'e Makindye, mukyala wa Kakwenza Eva Basiima ng'ayita mu bannamateeka be addukidde mu kkooti naye ng'avunaana Martin Okotyochola ng'ono ye ssaabaduumizi wa poliisi ya kuno Grace Akulo akulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango ekya CID. Brigadier General Peter Kandi yaduumira eggye erikuuma pulezidenti lya SFC wamu ne Ssaabawuliriza wa gavumenti nga abalanga okujeemera ekiragiro kya kkooti era ayagala kkooti balagire okuleeta bba mu kkooti si nsonga mulamu oba mufu. Eva Basiima ategeezezza mu mpaaba ye nti ayagala bba Kakwenza gwe baakwatanga ennaku z'omwezi 28 Desemba omwaka oguwedde okuva mu maka g'ekisaasi mu Kampala eyakwatibwa ab'ebyokwerinda nga bali mu ngoye eza bulijjo n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka baagala kkooti eragire aleetebwe era ensi emulabeko. Mu mbeera y'emu n'ekibiina ekitaba bannamateeka mu mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa ekya East African Law Society n'ekinnaakyo ekya Uganda Law Society ekivunaanyizibwa era ekitaba bannamateeka mu ggwanga lino bonna baayisizza dde ebiwandiiko ebivumirira enkola y'ebyokwerinda mu ggwanga lino okulinnyirira eddembe lya Kakwenza Rukirabasajja n'okumuggyako eddembe lye ery'obwebange. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Bawannyondo ba kkooti tebateekeddwa kukozesa maanyi agasukkiridde mu kusengula abantu oba mu kumenya ennyumba z'abantu nga munnamateeka James Nkubi bw'annyonnyola. Amateeka agafuga ebiragiro bya kkooti ebikwatagana ku land eviction and demolition ag'e2021 gakugira bawannyondo ba kkooti ababeera n'ebiragiro ebyogoba abantu okulaba nga bakozesa amaanyi ago ageetaagisa gokka nga bagenda okukola demolition oba nga bagenda okukola eviction eno nti amaanyi g'okozesa okugobako abantu oba okumenya ebizimbe geego gegini agasaanidde. Kikulu nnyo okugyawo embeera ey'okukozesa amaanyi agasukkiridde olumu agaleetera abantu okufa oba n'ebintu ebirala okwongera okwonooneka. Ssaabasumba omulondo w'essaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu ery'e Kampala Paul Semwogerere awadde essaakalamentu lya konfirimansiyo abaana abasukka mu 8 n'omulanga eri abakkiriza obutakoma
ku kwambala sapule n'okugendanga mu masinzizo ng'ebikolwa byabwe tebikyuse. Ssaabasumba Paul Semwogerere asinzidde mu kitambiro kya misa kyakulembeddemu ekereziya y'omujulizi Kizito ekibiri mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo n'agamba nti kyennyamiza nnyo nti abantu abambala sapule ate be bavaamu ebikola eby'entiisa n'asaba abazadde essira balise nnyo ku kunnyikiza eddiini n'empisa mu baana okubataasa mu biseera ebijja mu maaso. Newankubadde tuli basajja bakadde, tuli baana ba Katonda, tutumye Mukama waffe Yesu Kristo, tukole ebikolwa ebirungi Katonda byeyagaliramu, nga naawe akumanyi nti oyo Semwogerere oba Pawulo ono Mariko taata ne maama basangamu ekitiibwa owawuliriza nakyo totanga nga gwe batta gwe mumanyi ennaku n'omubbi tomala gatta akutta omubbi mutwale ku poliisi omutwale mu bane abatta abatemu ab'ebijambiya Masaka batta Masaka batujambe battema abantu be abasezi abatujju ababbi abapoliisi abamu abasamize basaddaaka ekyo ne ku Krismasi wala basaddaaka naye ate abaddamu embuto batemu nnyo kubanga batta omwana talina nsonga ali mu lubuto Katonda amutonze amutadde mu lubuto akule bulungi nga bwe akula obulungi mu lubuto lwe maama Katonda akwata obuvunaanyizibwa omwana ono amuteeke mu nsi akule akati ngaomubuga nti olubuto tumanyi kubanga okyali muto ate okyasoma olubuto lulugjemu era bangi abaagala zijjamu embuto. Ku mukolo guno Ssaabasumba Mulonde Semwogerere era atongozza omulimu gw'okuzimba ggoloto ya Biikira Mariya n'addamu okusaba abakkiriza okukwasizaako ekereziya w'Omukama mu kulwanyisa ekibbattaka. Mwongere okwagira emirimu gy'ekereziya mpulidde mu lipooti mulimu okusomoozebwa okw'ettaka kibbattaka n'ebirala tulwefe n'okutwalira wamu ettaka si lya Semwogerere lya kereziya lya Katonda buli gwe kikwatako afuba okulaba nga tukuuma obulungi eby'obugagga bw'ekereziya tukukwatako ffenna ng'Abakristo ng'abantu Katonda. Mwewale kukola kisaawe byenpuliddeko mu kibuga kati Kampala buli kataka akabeerawo abantu batunda butunzi kuzimbawo kayumba n'okukola ebyobusuubuzi ebisingawo naye mwewale kufa ku baana ne mbakoleyo kisaawe basobole okujja okuzanyirangawo. Reverend Father Augustine Bukenya bwana mukulu w'ekigo kino ne Ssaabakristu waakyo Hedrin Kyeyune mu alipoota yaabwe y'emyaka 2 bategeezezza nti basomoozeddwa nnyo ekirwadde kya COVID ekisannyalaza emirimu gyonna. Ebisoomoozo ebimu bye tulina mu kibiri bwe bulwadde ssebo kibbattaka ekyatwaliramu n'erimu ebyaffe ate eringi ddala abakulembeze abamu okwekobaana mu kusayininga ettaka eribbibwa saako ne poliisi tulina ekisoomoozo eky'obwavu amakubo wamu n'enfuufu etulwaza n'ebirala. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti abantu abalala 2 bafudde ekirwadde kya COVID-19 n'abalala 984 bazuuliddwa mu bulwadde buno. Mu alipoota ya minisitule n'evannyuma ku bulwadde bwa COVID-19 efulumiziddwa leero eraze nti ku bantu 8,784 abakebereddwa gye buvuddeko abantu 984 bazuuliddwa mu bulwadde buno nga mu kiseera kino obulwadde busaasaanira ku bitundu 11 n'obuwuzi 2 ku buli 100. Kaakano omuwendo gw'abantu abakazuulibwamu ekirwadde kya COVID mu Uganda gutuuse ku bantu 15,362 so nga abaakafa baweze 3,339. Mu alipoota y'emu kizuuliddwa nti abantu 538 be bakyali ku bitanda mu malwaliro bajjanjabwa wabula nga abantu 9,893 bajjanjabiddwa ne bawona. Nga amasomero mu ggwanga geetekerateekera okuggulawo olunaku lw'enkya abamu ku batandisi b'amasomero basazeewo okuddamu okuteekateeka n'okubudaabuda abayizi amangu ddala nga bazzeemu okusoma. Mu disitulikiti y'Entambula abatandisi b'amasomero abakulembeddwamu Daisy Byuma Oswerido owa Daisy Junior School bagambye nti emyaka 2 gikosezza nnyo entegeera y'abaana bangi obwongo tebukyalowooza nnyo ku bitabo. Oswerido agambye nti amaanyi bagatadde nnyo ku basomesa kubanga be basinga kaakano okubeera n'abayizi mu budde obw'emisana. Ffenno bwe twali tulowooza nti gavumenti yali badde tuyambako mu ngeri emu oba endala ne tuwaka package stimulus package akasobola okutuyamba oba akalooni oba si kalooni kubanga naffe tukola omulimu munene. Nze nalirowooza nti gavumenti yali badde eyamba ku masomero ago. Olwaleero yali badde enoonyereza Daisy yazzeemu amalala gazzeemu amasomero agateesobola tugayambye tutya. Kale amasomero ago gonna tugeetaaga kubanga ono COVID twali yamwetegekera kintu kipya nnyo twali yali akimanyi kibaddewo ebbanga ddene. N'abalokole nga bakulembeddwamu omusumba Jackson Mulungi badduukiridde abayizi abatalina mwasiriza abasukka mu 2,000 abagenda okudda mu masomero enkya ku bbalaza babawadde bye banaakozesa mu kusoma.
Ensonga eno mwena mugimanyi etuleetera okukola bino ye COVID-19 eyakosa abazadde eyakosa buli muntu yenna bwe nakitunuulira ne ndowooza abantu bano abangi nnyo abazadde abatagenda kuzzayo baana baabwe ku ssomero abamu nga tebasobola nakwegulira kitabo wadde peeni ne tugamba akatuveeyo nga Wet Paradise Miracle Center wamu n'emikwano gyange tusobole okuwagira ku nsonga eno ey'okuddayo kw'abaana olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 10 era tukubiriza abazadde mwenna abalina obusobozi newankubadde waliwo ebyabaawo abaana bamye embuto ensonga eno ey'okubanga tubawagira okudda ku ssomero tugiwagire ddala. Yamyuka omubaka wa gavumenti esembabule Haji Marijani Walire alagidde bannyini masomero obutalemesa abaana abawala abaafunyisibwa embuto mu muggalo kyokka n'akaatiriza nti abasomesa abataagemwa tebagenda kukkirizibwa mu bibiina. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Empaka z'omupiira ogw'ebigere ezisinga obunene ku ssemazinga wa Africa eza Africa Cup of Nations ez'omulundi ogwa 33 zigiddwako akawuwa akawungeezi ka leero mu kibuga ekikulu ekya Cameroon Yaoundé. Omupiira oguguddewo empaka zino abategesi aba Cameroon batandise na buwanguzi bakubye Burkina Faso goolo 2-1 mu kisaawe kya Olembe Stadium oba ekiyitibwa Paul Biya Stadium ekituusa abantu 6,000. Goolo eziwadde Cameroon obuwanguzi zitebeddwa Vincent Abubeka nga zonna zibadde za penalty ate ya Burkina Faso etebeddwa Gustavus Sangare. Empaka zino ziguddwawo pulezidenti wa Cameroon Namukadde Paul Biya abadde wamu ne kabiitewe era ne pulezidenti w'omupiira mu nsi yonna Gianni Infantino, omukulembeze w'omupiira mu Africa Dr. Patrice Motsepe, pulezidenti w'omupiira mu Cameroon Samuel Eto'o n'abakungu abalala bangi. Mu kwogera kwe eri abantu abazze okubeerawo ng'empaka zino ziggulwawo, pulezidenti w'omupiira mu Africa Dr. Patrice Motsepe yeebazizza Cameroon olw'okuteekateeka empaka eziri ku mutendera ogw'ensi yonna n'akakasa nti baakukola ekisoboka okuzimaliriza obulungi n'okwoleka ensi nti ssemazinga Africa ayina ebitone eby'otosanga walala. Omupiira omulala gugenda kuzanyibwa ku ssaawa 4 ez'ekiro kino era Ethiopia egenda kutunka ne Cape Verde. Olw'embeera ya COVID-19 ebisaawe bikiriziddwamu abawagizi ebitundu 6 ku buli 100 ate ttiimu y'eggwanga eya Cameroon w'eba ezannya ebisaawe bikiriziddwamu abawagizi ebitundu 8 ku buli 100. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Kazakhstan eyolekedde okufuukira ddala akattiro alipoota efulumiziddwa ku bwegugungo obugenda mu maaso eraze nti abantu 164 baakalugulamu obulamu. Okwekalakaasa kuno okwatandikira ku bbeeyi y'amafuta eyeekanamye kwalanda n'ekuzingiramu n'ebyobufuzi ebijjudde amakuuli era abeekalakaasi baagala kimu gavumenti yonna evuunikibwe. Amawulire agava mu Kazakhstan gagamba nti abantu abasukka mu 6 be baakakwatibwa ne baggalirwa olw'okwetaba mu bwegugungo buno nga muno mulimu n'abagwira abawerera ddala. Wabula ekiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti olwaleero kiraze nti embeera mu ggwanga egenze dda mu nteeko naye ng'ekiseera ky'akazigizigi ekyalangirirwa ne kafyu byonna bikyaliwo. Nnaku ntono eziyise gavumenti ya Russia yatuuka n'okuweereza amagye gaayo okuyambako gavumenti ya Kazakhstan okugikuumira mu buyinza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abayizi mu masomero aga nursery, primary ne secondary okwetooloola eggwanga lyonna basuze bulindaala okuddayo kukakalabya emisomo gyabwe olunaku lw'enkya ku bbalaza. Abazadde n'abayizi ne gye buli eno bakyakonkomaliddemu paaka za takisi ne bbaasi ez'enjawulo mu Kampala olw'entambula efuuse ey'akawereege. Abamu ku bakaba Paalamenti ava mu disitulikiti y'e Masaka tebalinze ekiteeso ekiyinza okwanjula mu Paalamenti kunongosereza mu ssemateeka abakaba Paalamenti beddiza obuyinza obulonda pulezidenti batandikiddewo kaweefube w'okutalaaga disitulikiti nga bakunga bannamasaka basimbire kuwuli enteekateeka eno. Essiga lya Uganda eddamu zirikawaŋŋamudde bwe litegeezeza nti libadde terinakimanyaako nti ebitongole by'ebyokwerinda byaziimudde ekiragiro ekya kkooti ey'e Makindye eyalagidde gavumenti okuyimbula omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Lukira Basajja awatali kakwakulizo konna.
Kazakhstan yolekedde okufuukira ddala akattiro. Alipoota efulumiziddwa ku bwegugungo obugenda mu maaso mu nsi eyo eraze nti abantu 164 be baakalugulamu obulamu. Bannaffe ag'essaawa eno bwe katyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.